ekijja kitya ewa Allah okugera kwe kumu right? Yes. Oba akuwadde mwana okwo kugera kwe oba akugyeko mwana kugera kwe. Yes. Ye talinaawo gamba nti kibi oba kirungi. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media. Wasomesa oba n'osomesa, wasoma oba n'osomesa. Tubula buli we tuyingira twagala nnyo okubeera nti tusaako ettaali eryo eri abaana ab'ekigolooba obeere nti obaako ne kyofuna mu kusomako oba mu buwangaazi bwo ne mu kusomesa. Kusomesa mwana nawe kennyini obeere nti weebeereramu. Ziri ddakiika 19 ezakkiga n'essaawa 4. Tuli wakati w'omwezi ogw'omwenda mwaka tuli mu 2023. Bwe ngamba nti wakati kiba kitegeeza tuli mu nnaku 15. Tutambulidde ddala. Njagala nkutegeeze nti buli Lwakutaano tubeera wano eno ne mukadde waffe Dokita otusomesa n'otujjukiza ebintu eby'enjawulo. Tetukyereye naye tutandiise ekikulu. Yonna gye musaalidde gy'obadde nkukulisizaayo. Nze muganda wammwe mutabani wammwe muzzukulu wammwe musaakulu Nagwere Amiri. Abasiraamu b'Ennankoosi mwe bali kubeera nti mukuuma ttiimu ya Ukhuwa. Ttiimu ya Ukhuwa tuli basiimu nnyo enkuuma yammwe. Nja nnyumiza Dokita oluvannyuma lwa wano ebibaddeyo naye nga mwebale tukuuma. Tetugenze mu maziga, tugenze mu kusanyuka. Essaawa eno njagala ngende butereevu ku bibuuzo bye nnina muzeeyi Wakazi Dokita. Olunaku olwaleero tubadde ku Masjidi Nuuru tusaalidde ejjuma ttiimu ya Qibla Islamic Media mpozi ne UAFM radio we tubadde. Ensonga y'eddogo Dokita ekuta akati. Tetukyayina ssuubi mu bamaseeka, tetukyayina ssuubi mu bantu bannaffe. Buli atuyita mu maaso tuba tulowooza nti yatuloga. Nayina mukyala wange ono mukulu Sendagala yabuuza nti nayina mukyala wange ddala kituufu omukyala nti ddala kituufu Dokita mukyala wange asobola okubeera n'ekiiso ku nze bbaawe? Ye ekiiso liba ddogo oba eba nsaalwa buswala? والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. abatuwuliriza n'abo abatulaba ku Qibla mwenna awamu mu bitiibwa byammwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muyinza okuba nga mutulabye nga tuseka. Ebibuuzo bya Amiri byatera okuleeta bibeera ebimu nga bisesa, ebirala nga bikwasa ennaku, ate ebirala ne bibeera awo mu makkati. Naye ekirungi kya byonna biba bituyigiriza, tuba tufunamu ekyokuyiga. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaazizza okuva ewiiki ewedde okutuuka kati si kaseera katono. Era ebibaddemu bibadde bingi, baddemu ebyewuunyisa, baddemu eby'ennaku n'ebyessanyu. Nange nja kweyungako. Simanyi lwaki nga munnamawulire omutendeke
lwaki tobuuzizza ku kintu ekiriwo ekikulu ennyo kibadde mu wiiki eno. Musajja mukulu Ssaalongo eyawasizza abakazi 7 mulamba n'avaayo okukuubira naga nti nze njagala bakazi 7 era n'abakuba n'embaga nga si byakwekweka wabula byakwejjirayo ddala mu lwatu. Ate si ekyo kyokka n'awasizaamu n'abooluganda. Issue eyo ebadde nnyo ku mawulire kituufu nnyo era bakama baffe ab'enjawulo bagyogeddeko. Kyensuubira nti nze ewemba sigyogeddeeko bali bye boogedde bibadde bimatiza. saabiwulidde tewabiwulidde ejjajja na planning owasa naye nga bangi baabiwulidde kituufu era bangi bakimanyi nti mu Busiraamu tetusukka bakazi 4. Teeka tetusukka ku bakazi 4. Ate era tteeka tetuwasa baaluganda mulundi gumu. Ebyo bannaddiini ab'enjawulo byo bazze babinnyonnyola nti tekikola ki tekikkirizibwa. Era saagala kubiddamu kubanga babadde babinnyonnyola bulungi nnyo. Abooluganda tokkirizibwa bawasa okuggyako nga oyawukanye n'omu ku bo n'olyoka owasa omulala. Nyoga nti obagatta wamu ekyo kyo kyatugaanibwa ddala. Kyenjagala okwogera ku sitoole eyo kiri kimu oba bibiri. Ekisooka omuwalimu eyagassa abantu bano n'avaayo ti mujje nze mbawoowe oyo ye yateekwa okubeera nti ate yavunaanibwa kuba muwalimu. Ayinza okuba nga imaamu era nga abakulembeze baffe babadde baga nti imaamu jjajja etteeka eriwoowa omuntu awasa abakazi abasukka 4. Awo wali obuzibu. Ajeemedde etteeka lya Allah ng'oli eyawasizza. Bombi bakoze ki? Oli ajeemedde etteeka lya Allah ery'okuwasa abakazi abasukka ku 4, ate ono ajeemedde etteeka erya Allah ery'obutabawoowa. Kati ye abawooye. Ajeemedde bakama be abamutwala kuba bw'abeera imaamu aba alipootinga bulungi nnyo mu bukulembeze bwaffe owa Sheekh Etwale wa Sheekh Etwale n'agenda ewa district card ave wa district card n'agenda ewa mufuti nabo aba abajeemedde ate nga be baamuwaaki webamufiisa. Nze ndaba nti oyo ye yagenze wala nnyo era ateekwa okukolwako nga bwe kisoboka. Kugoba mu Busiraamu? Tetumugoba mu Busiraamu. Tuyinza omugoba ku bwayimaamu. Tuyinza omugoba ku bwayimaamu oba okumuyimiriza until further notice.
abalala bakirabireko kireme kusigala awo nti Sekagundi yakikoze kyakomyawo bano bagaana ng'oli akukolako edda mu bakulembeze baffe baali balina enkola yaabwe ti bw'okola ensobi tebajja kukuziikirako tebajja kujja ku mikolo gyo and so on. Naye kati ono imaamu oyo ye bandiyanguye mangu nnyo kubanga tayinza kubanga tamanyiddwa kituufu. Yes. Kati bw'abanga amanyiddwa oyo ye bandimukozeeko mangu nnyo ne bagamba nti gwe obwa imaamu olabika obweganye yimirira awo gira obuvaako. Oyo ye abantu abalala bateeka omulabirako nti kino kyekyabaddewo era kyabaddewo lwakubeera nti yeetumiikiriza n'agamba nti nze nyina okuwoowa ki abantu kubanga tekijja na magezi. Ono yewasizza ye yavuddeyo nabukukubira n'agamba nti bane mmanyi bulungi nti nayawukanye ne shariya bwatyo bwe yabyogera. Kituufu. Alright? Kati oyo ye avuddeyo n'agira bw'ogamba nti mmanyi bulungi oba weekakasizzaako omusango gwennyini ogukuvunaanibwa. Kituufu nasse. Kati awo nze njagala nnyo okudiiringa n'ono kubanga y'ayinza ate okuleeta abafaananako nga ye okubeera nga babeera mu busiraamu. Tya ono bw'agaana ng'ogenda ewoono, ono bw'agaana ng'odda ewoono. Ekyo kyo twanguwe tukikwatire wamu tubeere nga tukiggyawo. Kuba ne bw'onoogenda wa abakazi abasukka mu 4 tebakkirizibwa kubeera nga bawasibwa mu busiraamu. Eyo ndowooza eyo emu ku nsonga gyenayagadde okubeera nti nno eyogerwako abantu bagitegeere. Ekyokubiri ye musiraamu ono yavuddeyo naga nti nze mmanyi bannange shariya nagyawukanyeeko mu bantu. Nze ku lwange era kyemmanyi mu busiraamu Allah subhanahu wa ta'ala akusooka n'akuleka gwe ng'omwana Adamu bw'oba ng'osobezza akubikkirira y'enkola ye tayinza kukuswalizaawo akubikkirira n'akubikkirira. Okiraba? Kati ate ggwe bwe wejjayo mu kubikkirirwa kwa Allah oba nti nze kankifuula ate nga kiri public gwe awo kyawo oba osusse ensalo toyinza kwewaanira mu nsobi. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubuulira nti Allah abantu bonna abasonyiwa okuggyako almujahirin abo abavuddeyo ne beeyolesa bo bokka ne beemulisaamu. Okiraba? Allah akubikkiridde. Kuba kusinziira ku mawulire nga bwe gabadde omusiraamu ono abadde abeera ne bakyala be mukyama era nga tewaliwo akikola ki akyogerako adde nabo abeera nabo. Kati mu kifo ky'okubeera nti ategeera ensobi avaayo yeenenye nti ai Allah manyi mbadde mu nsobi kati wano kantwale kankole ebituufu. Kati kwe kuvaayo
n'atandika nakwewaana bwewaanye. Eyo nsobi y'amaanyi nnyo mu maaso ga Allah. Mu maaso ga Allah nsobi yaki y'amaanyi nnyo. N'olwekyo yenna ali eyo awuliriza ateekwa okukimanya nti nze naawe ffenna tuli basobya mu maaso ga Allah. Tulina ensobi ze tukola naye ate tetukkirizibwa kuvaayo ne twewaana bwewaanyi. Okiraba? Ne tweyogerako ebintu ebikyamu ng'ate tubyewaaniramu. Kiba kikyamu nnyo. Era ggwe mu maaso ga Allah omusanga ate oba oyina munene gwa waggulu nnyo okuvaayo ne weewaana bwewaanyi. Nga mukulu Ssaalongo oyo bwe yavuddeyo naye kyaba naye nze nkimanyi eshaliya ngikoze eki nagyawukanyeeko naye ffe ewaffe tukola bwe tuti ne bwe tuti. Nedda tetuyinaamu ebyo okuggyako ng'ogambye nti anze obusiraamu nsoose buteeka wali bbali kankola ebyange. Naye ng'omusiraamu tumukubira omulanga naye yennyini Ssaalongo oyo yeddemu. Abawalimu abamuliraanye bamuyite boogereko naye oba oli awo ayinza okumanya ensobi ye nakkiriza abo abakyala 6 n'ataako abamu. Ate bano abooluganda n'ayawukana n'omu ku bo. Si kyangu nnyo naye lyetteeka. Tosobola kugatta baaluganda mulundi gumu nga bombi bali mu bufumbo bwe bumu oba oleeta obulabe. Era ne bazadde b'abawala bano nabo simanyi oba baabadde baliko ki oba bagamba buganda nti gundi akoze history. Simanyi oli najja nti muwala wo ngenda kumuwasa njagala muwase wa 5 wa 6 wa 7 era n'okkiriza wateekwa okubaawo ekikya. Ekyo kansooka kikomyawo kuba tekibadde ku nnankani yaffe wabula tukikonyeeko lwakubeera nti kibadde mu wiiki ate nga abantu bakyekola ki bingi nnyo bye bakyebuuzaako. Naye mu bufunze bwakyo teriyo musajja akkirizibwa kufumbirwa basajja kuwasa abakazi 7 oba abasukka ku 4. Waliwo ababalina gye bali naye nga kyekyo kyeŋŋambye bali gye bali mu bbali eyo beekwese. Kulokutano olujamba kuleete Allah tannabajjayo naye lujja kuba lumu nabaabajjayo. Era saagala kubambuulira nti gundi ali bw'ati gundi ali bw'ati. Njagala abakubuulira wano kati. Nedda. Kweko sampo ya 3. Genda gwe nnyini gwe mulimo gwo. Ogenda otandika okwogera n'abantu abo. Obategeeze obusiraamu bwaffe tebukkiriza era Allah waffe takkiriza. Oba oli awo banaakuwuliriza oba oli takkiriza kuwasa bakazi basukka mu 4. Obabuulire obasomere and so on. Oba oli awo ne bawulira. Bwe banaaba tebakuwulidde kozesa amagezi amalala naye message ebeere ng'ebakola ki ebatuuseeko. Inshallah. Waliwo omusajja mukulu twabadde twogezeganyaamuko bwe tubeera wano eno ku station ku radio wano tuba n'emboozi nnyingi gye twogera dokita. Allah agenda n'atugezesa ne tufuna ebizibu ate bw'ofuna ekizibu omuntu n'akugamba nti Katonda tagera kibi nga tukimanyi nti
sente zange bwe zimbulako kiba kizibu gyendi bwe mbeera nenfuna akabenje nga ndi mu mmotoka Dr. kiba kizibu Allah yaba gambira ddala nti kiba kibi oli bw'avaayo n'aŋŋamba nti Katonda tagera kibi ani aba akigeze nalinako bannaffe abalokole baŋŋamba nti ekibi kiba kivudde wa sitaani kati oli munange Katonda akkirize nti waama Katonda aba tagera kibi kino ekibi ekiba kizze kya sitaani mu bibuuzo byo by'obuuzizza mulimu ekibuuzo kikulu nnyo era buli muntu yenna oba bangi bakyebuuza kuba buli lwe tubeera ku mikolo naddala egy'okufiirwa genda okuwulira nga bagamba nti Allah tagera kibi. Allah takola ki? Tagera kibi. Koza omukolo gwange enkuba etonnye egonoonye oŋŋambye mbu tagera kibi. Bwe batyo bwe batusomera. Nfiiriddwa. Right? Allah tagera kibi. Nfunye kino nakiri. Allah takola ki? Tagera kibi. Era naliko n'omuwalimu omu n'agamba nti oli yajja n'agamba nti Allah tagera kibi n'agamba nti gwe toli muwalimu kubanga khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Neŋŋamba eno nsonga nkulu yeetaagira ddala nnyo okusomesaako kubanga abantu gye bali eyo beebuuza Allah tagera kibi ate kino ani akigeze kati wuuyo ŋŋambye nti no abamu bagamba nti sitaani yeekola ki yeekola ekintu ekyo bayo bawadde sitaani amaanyi agatali gaayo gaba manyi ku sitaani. Allah subhanahu wa ta'ala mu kumukkiririzaamu tulina omumukkiririzaamu yagaba ate era yakuggyako. Right? Allah subhanahu wa ta'ala yawa omuntu obulamu era yamutwala yamugja mu nsi. Right? Yes. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwandiikako buli kantu konna kanaatutuukako nga ne mu nsi muno ffe tetunnaba kubeeramu. Tuli ffenna? Yes. Kati njagala okutegeeza abatuwuliriza nti bwe tugamba nti Allah tagera kibi, right? Allah takeeraawo kugamba nti kangerere amiri ekintu kino ekibi. Tekirina kye kimugasa kubanga Allah oba ofunye ekibi oba ofunye ekirungi ye talina kyafunamu. Okiraba? Kati tayinza kugamba nti kangerere amiri ekibi kino ampulire kubanga gwe okubeera obulungi ng'oli bulungi tekirina kye kigasa Allah. Vaayo dokita ate bw'esasula zaka tafunamu. Kyoyina kyogasa Allah era ye talina kyafuna ku byenkola byonna ibaada zo z'okola zonna zigasa ggwe mwanadamu. Ye Allah takola ki? Talina kyafuna. Ne bw'onoojeema n'otasaala n'otasiiba n'otatuula zaka talina kyakosebwa. Tekimuluma. Tekirinaamu kyekikola ki kyekimukosa Allah. Allahu akbar. Yaali ki? Allah consistent. Ye Allah nanyini birungi
si mwetaavu gye tuli. Era yeri aya Allahu Samad. Taneguya. Allah talina bwetaavu bwonna eri mwana Adamu. Kati yantondera ki naye ate yes gw'olina obwetaavu bunene nnyo ye. Allah subhanahu wa ta'ala bino ibada zo zonna z'okola abirikodinga byagenda okuyamba kubikulaga ku lunaku lw'enkomerero asinziira awo akuwejjana. Nga mukozi wa birungi neyamba zekka gwe wennyini gwe weerwanako gwe weeyamba okubeera nti ogondedde Allah. Badde ndowooza buli weemugondera ye nga amayinja gasituka. Yatugamba Doctor mu hadith al-Quds nti singa abaana Adamu eyasookawo n'alisembayo n'emmajini eryasookawo n'eririsembayo singa mwenna mwekuŋŋanya ne muganda tetugenda kugondera Allah. Allah talina kyafiirwa asigala nga bw'ali. Era mwenna ne bwe mwekuŋŋaanya ne mubeera bagonvu nnyo gy'ali nga temulina nsobi gye mukola talina kyabafunako, asigala ye Allah nga bw'ali. Okiwulidde? Mpulira Doctor. N'olwekyo tayinza kukeera nkya n'agamba nti kangera ekibi ku mwana Adamu wange, kuba yandibadaga nti kamugerere ekibi kino ampulire. Naye talina kyakuwuliramu. N'ekijja kitya ewa Allah okugera kwe kumu. Oba akuwadde mwana okwo kugera kwe, oba akugyeko mwana kugera kwe. Ye talinaawo gamba nti kibi oba kirungi. Era byonna abikuwa abikutuusaako kukugezesa gwe mwana Adamu. Akuwa omwana akugezese, ate amukuggyako era akugezese alabe bw'okola ki, bw'onywera ng'oli ku ki, okusinza Allah. Era byagera byagera biyinza okulabika nga bibi nga yakabigera oluvannyuma lw'akabanga ogenda okulaba ng'ate byafuuse birungi. Kyekino kyetugamba nti Allah tagera kibi. Wano gwe oba okiraba nti kibi, nja kuleeta ebyokulabirako. Ate njagala ndeete eby'abantu bye bamanyidde ddala. Ngenda kusookera ku kya mutabani wange, oba kati awulira simanyi. Sheikh Mudathir Gibedia. Imaamu Masjidi Bilal. Gwe ngenda okukubirako ekifaananyi. Nsomesa ku Komeses. Tayinza kunnyiigira bw'aba awulidde nga mukubiddeko ekifaananyi. Tajja kunnyiigira. Kye nasazeewo nti kambeere nga nkola ki, erinnya ndyogera. Sheikh Mudathir Allah amutukuumire. Amina Rabbi. Emabegakaawo yali avuga kapikipiki era okamanyi nnyo, n'akafunamu accident emirundi 2 oba 3. Ogwasembayo baatuuka omukuba ebifaananyi, fenna wallahi musajja waffe agenze.
Yes sir. Naye Allah n'amusaasira n'abeera nga aliki amuzizza bulungi. Okuva lye yafuna accident eyo eyasembayo, abasiraamu abamu ne bamugamba seeka va ku piki weesonde ofune ki emmotoka gy'onootambuliramu. Allahu akbar. Simanyi oba waliwo n'abaavaayo ne bamukola ki ne bamwongerezaako. Olwaleero luno Sheikh Mudaththir avuga mmotoka. Kituufu. Epiki yagikola ki yagita. Wali kye yafuna kyali kirungi kyali kibi nnyo. nga ffenna tulaba nti kibi asobola okufa yandibadde afiiridde namu. Naye kati ate kino ekyakivaamu kirungi oba kibi? Alhamdulillah. Era bwe musinkana ngamba nti masha Allah, era bw'omugambako nti waayi kaliyo kyakajjukira nti ebyo biveeko musanyufu. Kiri kyali kibi ku ndabika yaffe abantu, naye Allah yali amugesesa, Allah yali amuwa wayinza okuyitira awangu asobole okubeera ng'afuna akamotoka. Kati emmotoka gy'avuga kirungi, era buli omu amusanyukirako n'amugamba seeka walyoka n'ova ku piki yali egenda kutta. Okiraba? Ekiro ekyokulabirako ekyokubiri, Doctor. omwana oba omukyala, kansookere ku mukyala, ajja n'afiirwa bba. Kizibu oba kibi oba kirungi okufiirwa? Kibi Doctor. okiraba? Era ffenna ate ebugisu mwakigira mugamba mutya Midambo. Alright? Yes. Eri Buganda kitalo. Kitalo kiba kibi. Era olyajanga nga kibi. Okiraba? Kubanga okoze eki? Ofiiriddwa. Naye Allah ayinza okuba nti omukyalo ono banga waali abadde tafuna byeyeetaaga. Yes. Olw'ensonga emu oba endala nga tafuna biki byeyeetaaga. Naye oluvannyuma lw'okufa kw'omwami ebbanga n'atuula ly'ateekwa okutuula, Allah n'aleetawo omwami omulala. Kati omwami omulala oyo n'abeera ng'amanyi bulungi nnyo ti omukyala ono ateekwa buteekwa kubeera ng'alabirirwa bulungi. Okiraba? Mpulira. Oli omwami bwe yandibaddeewo omukyala yandibadde takkirizibwa kufumbirwa. Naye olw'okuba oli omwami avuddewo naturally. Okiraba? Kati bw'avaawo Allah n'ayisizaawo obulamu bw'omukyalo ono ne bubeera bulungi. Kiba kibi oba kirungi? Ate mpisa obubi aba mulungi. Ati kati oli avuddewo. Yes. Ofunye omulungi asingako n'oli. Kiba kibi oba nedda? Kiba kirungi ekyo. Kiba kirungi. Naye nga kiyise ku kiri. Allah okunzijjako bba wange. Amala kujjako kiri n'alyoka ataakuwa kino. Same example eyinza okukola ku mwana. Right? Mpulira. Omwana abaddewo taata we waali naye nga teyeeyagalira mu bya bugagga bwa kitaawe. Right? Naye okuvaawo kw'oli, right? Yes. N'ofuuka ensonga ti omwana ono agenda kusikira eby'obugagga.
omukyalo oli gwe twogeddeko agenda kusikira ku byobugagga bya bba abadde obubi n'afuuka bulungi n'abeera bulungi n'awangaalira mu bulamu obukola ki obweyagaza. Okufa kwa taata kibi kirungi? Tekiyinza kubeera kirungi era oli bwogera naka kizibu kinene. Okufa kw'omwami ku mukyala nakyo kizibu kinene, naye Allah aleese kino asobole okuyisizaako kiri ate ekikutuusa mu kubeera nti weeyagala. Okweyagala kwate n'obeera bulungi nnyo era nga oli mu mbeera eyeeyagaza naawe gy'owulirira ddala nti alhamdulillah. Togamba nti Allah alyokanga n'atwala ani oli omusajja. Ekyo si bwe kiba, naye kyekiyiseeko okubeera nti otandika okweyagalaako mu duniya. Yenna nka gye tugamba Allah tagera kiki kibi. Wano mu ndabika eyaffe ffe abantu tuyinza okulaba nti kintu kibi ddala, naye oluvannyuma lw'akabanga katono ogenda kulaba nga ate kifuuse kiki kirungi gy'oli. Accident eya mutabani wange gye yayitako okubeera nti ava ku piki avuga emmotoka. Lwaleero aweebwa ekitiibwa okusingako luli. Biseera bino eby'enkuba yandibadde akola ki? Enkuba nga bw'etonnya agenda ku petrol station neyeggama. Naye yeggama kati atambula butambuzi. N'ebino bye njogeddeko n'ebirala bingi bye tuzze tulaba. Okiraba nga Allah akutuusizzaako ekizibu naye oluvannyuma lw'ekizibu ekyo n'akuleeterayo ekyangu. Inna ma'al usri yusra, y'enkola ye. Wabaawo ekizibu n'alyoka akuleeterayo ate ki ekirungi. N'olwekyo buli oli bw'agamba nti Katonda tagera kibi aba ategeeza kubeera nti Allah tagera nti kangerere gundi ekibi. Akugera kwa Allah kwonna kwo kugera. Okiraba? Kuyinza okuba nti kulungi gye tuli ngera tukulaba nti kirungi, ate era kiyinza okubeera nti kibi gye tuli. Okiwulira? Nja kukuleeterayo ekyokulabirako ekirala. Allah ayinza okukuwa n'ofuna ebyobugagga n'obeera bulungi, n'ogula akamotoka ko masha Allah nga yakakutwala yonna gy'okola ki gy'oyagala, otambula butambuzi n'ogenda. Oli mu motoka weevuga bulungi era ekkolera ebirungi ebintu byo byonna n'osobola okukola ki okufuna by'oyagala mu bwangu. Motoka eyo ne buli bukyenkya n'efuna accident, kiba kirungi? Tekiba kirungi. Accident eyo n'ekutwaliramu. Akuwadde kirungi wano ne weeyagala biki byonna n'ogenda, naye Allah n'akutwala ng'ate agenda akutuusa ku ki ku accident egenda okukutwaliramu n'obulamu bwo. Bano abantu abasigadde eno kibakola bubi era bayisibwa bubi nnyo, naye ng'ate ggwe wano bw'okifuna kyali kirungi. Olabye kati ebyo byonna bijja, naye nga Allah ye mu kubigera taga nti gundi kamuwe kirungi gundi kamuwe kibi. Kuba kugera kwa Allah akuwe obaagaane. Kati mu nkomerero mwe muva ekirungi era mwe muva n'ekibi. Gye tulifa abaana Adamu entegeera yaffe kiba kibi.
oba kiba kirungi naye wa Allah kiba kyekimu. Era yenankani eyegambibwa Allah takola ki tagera kibi kyo kitegeeza ekyo. Allahu akbar, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Chairman amuza matano yalina ensonga nti ye mukulembeze wa katundu, chairman wo musajja omutabanyi wano mu Kasanvu, nti yalondebwa bantu akola emirimu gy'abantu katundu kalimu, ayinamu abasiraamu n'abamu abatali basiraamu, ne mubaamu abatalina ddiini. Munnayuganda kati akaseera katuusa ali kwa mutuuze we ayagala kugenda funa looni ng'omulimu gwe gubeera, tayagala fune recommendation amuwandiikire looni eno bw'ajeegattamu musango, bw'alagirira omuntu we bagifuna n'amakubo g'ayitamu nago musango. Ekyamaani wa LC1 akola atya abagobe? Kyamaani Hamza Matano ebbaluwa ngiwandiike agenda ofuna looni bamutte. Ekintu ekyo kiwanvumu si kya Hamza Matano yekka. Twali tugambye obutayogera mannya naye otera nnyo okwogera era olaba nga oyagala akiwulire era n'abalala bagire okulaba nga erinnya olikubyewo. Ndowooza twandigambye LC ku kyalo yenna n'abeera ng'akola ki agenderamu, naye ye bw'aba yakukkiriza n'agamba nti sirina ttabu kwogera linnya lyange, nakyo katukyogereko. Tulina emirimu gye tukola ffe ng'abasiraamu nga tetuteekwa kutta busiraamu bwaffe olw'emirimu. Wanje nze bwe mmanga nkola omulimu nsigala nga ndi musiraamu. Amateeka ag'obusiraamu gakola ki? Ganfuga. Ate n'ag'omulimu nago ne gakola ki? Ne ganfuga. Njako ekyo kyalooni nga nkyakitadde ku bbali. Nze Haji chairman wa LC1 bazze kugaba mbizzi. Alright? Yes. Gavumenti egaba ki? Mbizzi. Nze Haji ate nze chairman nkola ntya? Nzinja kugamba nti ekyokukola sooka weetegeere oli ki. Right? Yes, Doctor. Era oba chairman buno ani yabukuwa? Bonga nti bantu be bannonda ekyo kirala. Ni Allah ye yakulonda naga nti beera ki? Omukulembeze w'abantu. Nolwekyo obukulembeze buno ate tebusaana kwerabiza amateeka ga Allah. Bantu ne Katonda. Amateeka gano oba obukulembeze tebusaana kwerabiza ki? Mateeka ga Allah. Nti Allah gyali. Era kyandagira andagira ABCD. Naŋŋaana ABCD.
oba ndi mukulembeze oba siri mukulembeze, ebyo byo bisigala biri constant. Chekete mpulira muzeyi, osigala nga amateeka ga Allah gakolako, nagana agensi nago ne gakola ki? Negakolako. Okay. Siyinza genda kwenyigira mu kugaba mbizzi kubanga nze chairman wa LC. What do I do? Buli kintu ekijja bwe kityo nteeka okubanga nyina mu bantu bange benkolagana nabo. Right? Ate ye nga tekimukosa. Gwe nkirekera. Singa nyina kino just kyakulabirako. Nyina Paulo. Right? Paulo Mafabi. Yani siga nti eyo gyali Paulo Mafabi. Ndese bulesi ki? Linnya. Paulo Mafabi. Oba John Patrick. Nga mbalina kuki? Komiti yange. Lwaki ogwo omulimu sigumulekera? Bwe mba ndaba nga gukoonagana naki? N'eddiini yange. Kuba bali abaagala tebaagala nti baagala baluwa ya Hamza Machana. Baagala baluwa ya chairman. Ate era chairman ono ne bwe baba bamusayiningire for chairman, kasita nteekako stamp yange kiba kiwedde. Nkyasobola okuleka omulimu ogufaanaganako bwe gutyo ne nguwa abalala. Naye tekijjaawo kiri tteeka lya Allah gamba nti no likola ki? Ate ddyo liwummule nedda etteeka lisigala tteeka. Ndowooza ekyo nkizeemu. Yes. Era nkakasa Hamza naye akitegedde. Etteeka lisigala ki? Teeka. Likukwata mu buli ngeri yonna. Okay. Bibuuzo bye nninawo mpozi sajja mukulu mwana mulenzi wangamba siboogera mannya. Yaŋŋamba nti okusaala ku ye takuyinaako buzibu. Naŋŋamba nti tavuma muntu, si mubbi, abalirwana tabayisaamu maaso. Yegendereza nnyo kuwangaala ne bakadde be. Naye obunafu we buli mu kusaala esswala. Tasaala. Yes, tasaala. Allah ku kisa ky'ayina tamuwejjana. Talina musango gwakola, si mubbi, si mwenzi. Ku kisa kya Allah. Yambuuza n'akantu nti Amira osobola okukkiriza n'ozaala abaana bo n'obookya? Konze ye ate nga njokya baaki? Kati Katonda kweri asobola okunjokya nze? Si eyantonda? Kwali essaawa enaawuliriza. Tusaanise okukola n'okuwuliriza kwa FM radio. Dokita. Now. Kifaanaganako n'oli. Nze sivuma bantu. Sibba, siyenda, sikola ntya. Naye ekyesswala kyakola ki? Kyagaana. Ngamba munnange. Mu ngeri y'Obusiraamu nno okimanyi? Omuntu ng'oyo tumuwaayo bonasi ya nnaku ezo. Nnaku 3. Yes. Nga tumunnyonnyola obulungi bwaki? Bw'esswala. Ngera Allah bw'aziyiza okubeera nti nno tokola ki? Tosaala. Byonna ne tujja ne tubimukola ki? Ne tubimunnyonnyola.
bwagaana mu nnaku 3 ezo ze tumuwadde etteeka ly'obusiraamu liga nti oyo bamuggyawo. Okiraba? Yes. N'olwekyo okuba nti tobba tokola kiki alhamdulillah, Allah yeebale kuteeka mu bantu abafaanaganako bwe batyo. N'ekiri ekyokuleka esswala ate kikulu nnyo mu maaso ga Allah. Mu maaso ga Allah kola ki? Okuleka yesswala kiba kinene nnyo. Waliwo hadisi gye nasomako, simanyi kitabo kiki mweri naye ng'egamba nti omwanadamu buli swala gy'olekayo lwolekayo nti kati sisadde, Allah erinnya lyo ng'aliwandiika ku ki? Ku geeti y'omuliro. Kigundi ne gundi takoze eki? Tasadde, kitegeeza wa abeere wano, abeere kati zuhuri neetuuka n'otasaala, asiri neetuuka n'otasaala, magalibi neetuuka n'otasaala, isha neetuuka n'otasaala, subiini weeyongerako blanketi. Egyo emirundi 5 olunaku nga Allah awandiika wali ku mulyango gw'omuliro nti oli wa wano. Allah akbar. Right? Kuleka swala lumu, nnaku 2, wiiki eweze, omwezi guweze, emyezi 3, ogenda ogira nga owezezza mwaka mulamba, tokola ki? Tusaala. Kati munnange erinnya lyo baliwandiika ku muliro. Kitegeeza nti olufa bw'oti bw'oba odizaavinga kgenda mu muliro. Allah. Nekakasaako. Allahu akbar. Kati gwe okubeera nti ebiri tobikoze tekikusonyiisa swala. Actually swala Allah gy'agenda okusooka okukubuuza ebirala byonna nga tannaba bikola ki? Kubikubuuza. Ebirala byonna naye swala gy'agenda okusooka okubeera nga gyakubuuza. Bwe lisangibwa nga wagisaala mu bujjuvu bwayo, mwana wattu egenda kukuyisaawo n'ebirala byonna nga tebabikubuuzizza. Ebyobubbi, ebyobwenzi, ebyaki ebyo byonna Allah agenda kukola ki? Kubikusonyiwa, akuyiseewo shu ogende bugenzi mu bantu b'omujjana kubanga wasaalanga. Naye ate bw'onooba nga tewasaalanga tewaliwo kirala kisobola kukuyisaawo. Okulekako obwenzi, okulekako kino nakiri biki byonna tebirina kyebikola ki? Kyebikuyamba. Wabula byonna oteekwa okukola nga bwe bakugamba. Kikola kino, kola kiri, kola kiri. Kiringa wakubeera awaka. Yes, sir, doctor. Taata we ayagala onoge emmwanyi. Ayagala olime. Ayagala ojja waka ate n'emmwanyi ozaanike nabiki. Kitegeeza nti bw'okolako ekimu biri byonna nga abivaako. Kira ate engeri gye wanoze emmwanyi ate ne bw'otazaanika. Ayagala noga emmwanyi ojja ozaanike. Okirabye? Yes. Kati byombi olina obikola ki? Obikola era gwe olina okulaba obikoze mu kiseera ki? Kubanga omuzadde abyagala. Omuzadde akola ki? Abyagala. Omuzadde bw'akugamba nti saagala kino, saagala kiri, saagala kiri, saagala kiri, ate gwe naawe teweerowoozaamu noga kyanze kati kankoleko kino. Ne Allah bw'atyo bw'afaanana. Walillahi al-mathalu al-a'la. Okay. Right? Naam. Allah naye kyakuganye kiveeko. Kyakukkiriza kikole. Wallahu a'lam. Okay. Barakallahu fikum. Mukyala wange ayinza okubeera n'ekiiso gye ndi? Yes. Kyangu nnyo. Kasaabeera wa kiiso. Sabeera wa kiiso? Wa kiiso. Oteekwa kigamba tekigira nti gwe olw'okuba oli mwami we tajja kukwatibwa kiiso. Asobola okubeera nga kikwatibwa. Wallahu a'lam.
Ekiso kyeki. Kifaanana kitya? Ekiso. Yes, sir, doctor. Rasul sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. yatugamba nti al-ainu haqq. Eriiso ekiiso kituufu gyekiri. mulimu abantu Allah be yatonda ng'akutunulako obutunuzi bwaki muli n'afunwa ennyinike mu mutima gwe n'afunwa lwaki ono yayina ebintu bino bwe biti kiraba mu kunyolwa okwo genda kulaba nga bikuvaako nga byo bigenda mpola 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 ne bigenda al-ainu haqq. Mu bufunze tuyinza oga nti kulumwa oba omwanadamu kufi abeera awo n'alumwa lwaki gundi alina kintu gundi kati ng'ekyo kyokka just kutunulako bw'ati kimala okubeera nti obubi obumulimu bukutuukako ne bukutuusaako n'akabi. Bw'atyo omuntu bw'afaanana. Olwekyo asobola okubeera nti akwatibwa ekiiso bba, asobola okubeera ng'akwatibwa ekiiso maama we, asobola okukwatibwa ekiiso taata we, asobola okukwatibwa ekiiso muganda be. Byonna bisoboka. Tuyanze ge dakiika 2 oba 3 agayise ku 5 otugambe tusiibule tugende. ng'amasimu gaaka abantu baagala na budde waakiri nkongereyo nze bansiima kasita bamanyi nti gwe atayagala budde bulala ku 07559393 ebibuuzo byonna muzeeyi wakazi abizeemu bitubuuzizza mukulu Muhammad ekikyo kya wiiki ejja inshallah kankukwate IFM. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukuwulira mukyala Nantume Aisha. Alhamdulillah. Yes, kituufu. Okay. Yenyawa. Sallallahu alaihi wasallam. No. No, tuyanziza. Amin. Amin. Nawe bw'otya Allah abeere ntakutukumira. IFM. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, sir, Bakari. Yes, sir, Sadu.
Yes. Yes, sir. Sallallahu alaihi wasallam yawasa abakazi mwenda yasendesezza bamukyogera era Dr. Denjalo okumubuulira era emabega ewaaliyo haji omusajja kumwogera linnya yali weero yagaba embizzi naye ate tebamulinyaako yagamba nja kugenda mu maaso nga nzigaba naye ate kalungu wala waliyo omusiraamu era kati kijja kugana erinnya lye yakwata embizzi yali agaba embizzi bamuta Ahmad n'agikwata ebiyembe naye kyalabika bubi era ye mukama baffe abadisikaze bamulinya ye nakkakanira yaleetongera kikitenjawulo kituufu dokita kyagambye kituufu bw'oba ng'okyali mushiriku ki toweekekanye ku Islam bw'obeera eyo Allah agira akuzikirire naye bw'ovaayo ate n'okomyawo omuliro kyabadde ategeeza banyomi bagirebya ate ali ku musiraamu naye ng'akola ebintu ebitajja kyakyesigabooza omubulira kino kibinesekisi akomawo lwobuti toyanza mukulu Sedduge Abakari IFM. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Wanje kale Yunus yes Yunus Allah. Okay. Now read. Okay. Ngoma lizi. Okay. Wafiku barakallah. Kwasi mirwanyira kusomesa ko wanje. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ani? Yese mkuru Jamil. Amin ya Rabbi. Allah kola chi? Yes sir. Kitufu. Nti ekizibu Allah kyageredde ono oli naafunamu kati toyinza zeifu naye ono asembayo oyinza okudda eddakiika esigaddeyo zineno nzikuwadde oba gy'oli sindawo njagala kuddiza nzeyi wakazi essaawa ennamba agimaze wano IFM. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ismail. Yes sir.
Amin. Okay. Okay. Amin. Tweyanzege. Oli musajja mukwata mpola. Yali takutegeera nga tamatira. Naye kati bwe yamala nga gwa akutegeera akukwata mpola kati ate akumatira ate bw'atoddemu. Simayiri ono munkongera obudde kyayagadde oyisaawo ekyo. Ekirowoozo akadde tukakozese ndaba ekibuuzo kya ndoze ekya Ismail kyokka. Ekya Ismail ekya ndowooza badabuuza kwejjanjaba ekiiso. Oli abankinkoye. Allahu akbar kabira. Oba kukyewala. Tulina enzijanjaba eziwerako. Esooka nze kubanga yesinga obukulu nga tekinnaba kukwata nga tonnaba kukwatibwa kiiso, tonnaba kukwatibwa ddogo, tonnaba kukwatibwa mayembe. Kyekisinga obukulu kuba nammwe abazungu wadde olabika nga nange ndi mubazungu nze amirina gwere. Yes sir, doctor. mugamba nti ki prevention better than cure. Kati tulinayo prevention methods okubeera nga twekwata ku adhkar ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo. Ekisooka oba ogenda okwebaka olina edduwa z'oteeka okubeera ng'osoma nga mwe muli ayatul kursi. Ayatul kursi. Mulimu ikhlas. Mulimu falaq n'ennaas. N'endala azkar. Ezo ekigendererwamu okubeera nti ebintu ebibi bwe bityo bikutuukako. Tulina ekigambo la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti bw'okyogera emirundi 10 olunaku 10 Shaytan tegenda kusemberera oba omaze okukola ki okugigoba. Omaze okweteekako protection. N'ebirala nabyo ki adhkar ziwerako. Kati ezo zaki prevention. Ate ne wabeerawo ng'omaze okukola ki kimaze okukwata. Ebyo nazo baulama bazikola ki bazitunnyonnyola. Emu ku zo bagamba nti ow'ekiiso yennyini bamunaaza amazzi ago ate bye gayinza okubeera nga gawonya. N'ebirala bingi nnyo essaawa eno siyinza kubeera nga mbigendamu. Egamba Allah n'omusaba okubeera ng'agenda akuwonya okubeera nti eyo embeera gy'olimu agikuwonya. Dua naye ebeera ki ebeera nkulu. Then oluvannyuma lw'okuba nga kikutte era kubeera kwekwata ku Allah subhanahu wa ta'ala yekennyini. Mpozi nga bwe wasuusi nennankanyiti eddogo ndowooza Sheikh Lutu akola ki
akisomesezzaako era akyagenda mu maaso nga akisomesaako okola otya ajja kubituwa ndowooza wiiki ejja bwoliba obifunye ojja kubiteekako awa Ismaila n'abalala buli omu ajja kubeera nga amanya kiki ekyokukola inshaallahu taala. Tusibulirawo wennyini oba nkongera abakubi b'amasimu asagala b'amasimu malala obula mu bano bonna bewakutte temubaddeemu alinamu kwebuuza temuli badde bakatiriza ensonga mukulu Jamiru Yunusu ne Bakari Sedduge alinka ayogeddemu amaze n'akikatiriza nti oli abadde yewa defense omwami Kiwasa abakyala abasooka mu 7 yabadde yewa defense nti olaba nabbi naye yakola kino mbadde njagala bannaye tulina obuzibu ky'omuntu amala kukola nsobi n'atandika okukola ki okwekwasa kino nakiri ffenna abasomesa era ffenna ababyogerako tewali watakimanyi nti nabbi yona Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawasa abakazi 9 era yafa nga alina 9 naye amateeka agaali gamukwatako malala naawe agakukwatako malala Allah ge yakuwa gago ate olina kukola ki ojja kuddaawo ate ogamba eki nabbi Sulaimaani ye yali ayina bameka ani nedda ssebo ffe tulina ekkomo ly'abantu 4 kati bw'obanga okyetwala mu maaso nakweteekateekamu kwekuluntaza mu ngeri efaanaganako bw'etyo ate gw'oba mubi nnyo kubanga oyagala olemere ku kikyamu nga weekwasa ekituufu oleeta nankanya example ya kintu kituufu naye ate ng'oli ku kikyamu ng'okikolera mu bukyamu tetulina nankanya eyo yonna fe aboogera tukimanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yakkiriza okuwaza abakazi 9 era bye yawasa naye ate ffe ne batugamba 4 kale n'olwekyo tetuyinza kusukkawo olwokuba oli yakola bw'ati n'ogundi akoze tetukwala okuboona ffe tugoberera amateeka Allah g'atukoze eki g'atutaddeko barakallahu fikum barakallah omwami okwejjayo kwo kibi nnyo Allah ng'akyakubikkiridde ate gwe ne wejjayo ekyo kyo kibi nnyo Aisha nantume naye abadde Aisha nantume muwala wange oyo nange nsaba Allah amunkuumire era amuteeke mu bantu abalungi ye ne maama we ne taata we oli yennyini bonna nsaba Allah abateekemu baraka era abafuula obw'omugaso mu nsi muno byabadde agamba byonna tubiwulidde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abiyisize kugamba abantu bategeere si byakwekwasa bwekwasa nti ate kino oba kiri omusajja oyo aveeyo yeetondere ensi yonna kiyakoze kikyamu aleme kubeera nga yeewaana bwewaanyi akozesa kachansi kano okubeera nti nsiima bonna ababadde batuwuliriza abayiseemu masimu naago agabadde gakyayakaligo negabeera nti tetugakutte pozi abawuliriza njagala babeere nti baba bamativu bwe tukwata kwegamba moderator tamanya nti ono gundi yakubye nti gwaba akwata yali akyaddeko mu studio okimanyi oba tokyalangako mu studio tetumanya naani akuba wabula moderator akwata bukwasi yenna gwaba akutte kale toddangaeyo n'ogamba nti
Naye Amiri oyo tanjagala. Bakwata abo era Aisha. Amiri tanjagala. Nani? Mwenna tubaagala nnyo. Saba Allah mwenna abasasulemu obulungi. Okubeera nti gye muli muwuliriza. Nja kutumira abantu babiri bokka olwaleero. Ayagala okumanya ensonga ajja kuntuukirira. Ngenda kutumira abantu babiri bokka. Tukulinze. Era ab'emikwano gyange abasingirayo ddala. Mbatumidde nnyo. Kale. Abalala mwenna, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaluva amanyi gy'osula ne w'obeera ajja kunindira ku geeti nti gwe yamugambye aleme kuntumira. Sinze mwenyini yasazeewo. Sigenda asuukawo awo obadde muze omulungi. Eno puroguramu eba buli Lwakutaano okuva ku ssaawa 4 paka ku 5. We tuyisizaamu ebaggwe olw'okuba tugamba nti twongereko dokita obudde, naye tubeebaza mwenna era bwe twakutte era amasimu gakyayaka. Musule bulungi mweraba. Nasigala omwana w'enyemusa nyemuziko enyemusaakulu Nagwere Amiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media.